Iransowe ekisangibwa mu disitulikiti y'e Gomba kaakano bifuuse nnamulanda oluvannyuma lw'abatuuze okulumiriza abakulu ku disitulikiti eno n'amaka g'obwa pulezidenti okubawandiikira amabaluwa agabasaba ensimbi akakadde kalamba buli ayagala okusigala ku ttaka lino. Abatuuze bagamba kino kibeewuunyisizza nnyo nti kuba omukulembeze w'eggwanga yali awadde ekiragiro abantu bano baddizibwe ku ttaka kwe baali baagobwa be baali balumiriza okuba abagagga awatali kusasuzibwa wadde munwe gwa nnusu. Abigaba asaba akakadde kisa kya Mukama asaba akakadde obukadde bubiri ku muntu kati anaafuna ati ettaka lya bukadde bumeka. Tuli abantu wano bwatwereza ettaka batugamba tudde ku ttaka ettaka bwe twatuuka ne basooka baleeta poliisi n'etukuba buli lunaku nga batukuba bookya amayumba gafu ne balulwaniramu nga kuliko abafulumiza empapula zino bazitadde mu motoka ne batandika okuwa abantu abamu be tutategeera we baava kuba si baffe tetubalina na mu lisiti zaffe. Twaza mu foresti yesekere foresti bonka tuire mu kabantu tuyina amase gaitu tuyina ebintu byetu tuyina tingiremu. Bano betusanze ku kyalo ka Lusina bagamba ebiwandiiko bino ebiri tebikwatagana nti babasaba ensimbi eziteeyo mu kakadde kalamba nti olwo basooke babakakase ku ttaka lya gavumenti lyabakkiriza okubeerako. Luno olupapula lwe lwa Chairman LCCR olwa kisa kya Mukama lwe luno olwa cream. Kaakati ono olupapula luno bwe lwazze ne bagamba okugenda okufuna olupapula era ng'osa wano akafaananyiiko nti olina okusasula akakadde k'ensimbi. Ffe ng'abantu abannaku ne kitukuba wala. Abamu ku batuuze nwe basinze kuzisimba ku muwabuzi wa pulezidenti yiga kisa kya Mukama nga bagamba nti yaleeta ekiwandiiko ekimu ate abalala nga balumiza ssentebe wa disitulikiti y'e Gomba kati omulonde abigaba George. Era kisa kya Mukama ku ssaawa eno alina watusanze mu meeting nga tugenda kukola meeting n'amala najja era nga tutegedde nti aze tugamba mbu tufulume kye tukoze tumuvuddeko tulinye mapiki ne tutambuza ebigere ne tumuleka awo mu bbanga tumuleseyo ng'akwata zi vidiyo ng'akwata buli kimu nti naye tumuviiridde kuba yaze mu meeting nga siyiye tetwamuyise najja ate ne Chairman yennyini abigaba abaddewo naye nga yakavaawo n'aleka agambye abantu bafulume balagewa bulijjo tufiirira ki si bantu batubinga toje kugaruka amataka gasasha Mukama nizo walisita. Kati abakulembeze bano bakalambidde ng'okusinga kye beetaaga okumanya yewe ensimbi zino ezibasabibwa gye ziraga na lwaki zibaggyibwako. Kisa kya Mukama najja n'agamba nti pulezidenti yamutumye ajja atugabanyiza ettaka n'asanga nga tuli mu kukuba kino kati ye n'aleeta luno olulwe naye n'aluwandiika n'atunyonyola bulungi nti luvudde mu ofiisi ye yaluwandiise ofiisi ye ne mashina ziyina ezikuba empapula zino era n'abawala yazze nabo bamawulire bakwata buli kimu bafulumya buli kimu naye ne tuwulira mitima gyaffe nga tetuli bamativu n'ekyo. Kyokka era bano basiimye Afande Mugisha Bidi ne Fred Asiimwe omukulembeze w'eggwanga bye yabakwasa okola ku nsonga zaabwe nga bagamba nti babayambye nnyo bya nsusso. Kwa Asiimwe gwe mwatukwasa Asiimwe atugye wala disitulikiti yalemwa ate disitulikiti mukuremwa bebamu abaali babitaddemu engalo. Fred Asiimwe okuva mu maka g'obwa pulezidenti yeekokodde abantu abakozesa erinnya lya pulezidenti Museveni ate okutulugunya abantu bano. Ndukulunda rwa gavumenti saagala bayingize mu gavumenti obububi bwabwe badde nga buli gaba yayo bubaba n'abaleka okuyingizamu kukwata erinnya lya pulezidenti nkuba yayogera abantu baze ku mataka bagenza kukiteeka mu nkola disitulikiti negomborera baza abantu ku mataka pulezidenti yayogera naye atalina miliyoni tagendawo kati pulezidenti yagamba bawa abantu miliyoni ng'abanaku babo yajja ku kubo wano. Ye George abigaba ssentebe wa disitulikiti y'e Gomba omulonde gye buvuddeko bwe yali ayogerako n'abatuuze bano yabategeeza nti mu nnaku ntono baakuweebwa ebiwandiiko ku ttaka lino na guno gujjwa ekintu ekitannaba kutuukirizibwa. Mu nnaku 5 zokka buli muntu abe nga alina ekiwandiiko ekimwogerako. Abamu ku batuuze abawangaalira ku ttaka lino erikayanirwa kigambibwa nti bazzenga bakubwa n'okusibwa awatali nsonga ekitaddewo obunkenke obutoogereka mu bakulembeze awamu n'abo bakulembera. Anetina Kayibale yakusakidde eggule lino ku lwa KTV Amalindirire. Ebyo biri Gomba.